Kale, mawulire malungi nnyo omanyi lwaki nseka because Shane ennyumira nnyo Celeb Jazz Koli era njagala ogamba ekintu kimu subscribing agenda wansawo subscribing enkola n'omwana mulenzi amanyiddwa nga Sir Wallace nannyini bisaati naye nga tandika na mulega mwana muwala amanyiddwa nga Bad Black mweno segment yaffe Bad Black anno munnange Shanita namuyimba ono yakomyewo mu nsiike y'ebyokuyimba kanzijeko ne galubiri Bad Black yakomyewo mu nsiike y'ebyokuyimba Bad Black tujjukire yayimbayo kenyimbo oba zaali bbiri oba zaali ssatu sizijjukira nazizikujjukira ezita crossinga even kuva mu nnyumba yegenda ku boda za Kampala wakoma. So Bad Black ono waddewo abaana babiri bano okuli omayuna amanyiddwa nga Code One ne Ivan Data omukazi wamulala era nga adde bayimba obuyimba bungi nnyo badde balina akayimba akamanyiddwa nga movie balina akayimba akamanyiddwa nga akalankeera bidwa n'ennyimba ze bakayimba bakola odiyo yaabwe badde nnungi nnyo era nga adde balina management gye badde nayo enkadde naye munnange amawulire agaliwo kati agatambula galaga nti Bad Black yasayinize abavubuka bano babiri wabula ekyokweralikirira kwange kuli ludda kuli wano yabasayininze musically oba sexually because obuvubuka n'obutunya buvubuka bulungi buli nga Lawrence buvubuka buto lwakuba buli bwatintinga enviiri ate Lawrence tatintinga nga nviiri so that is the only difference ate bali bayimbi Lawrence cameraman that is the only difference naye tujjukire muno Bad Black ono ayagala nnyo obuvubuka obutototototo obuyina akanyama obuyina ku feemu ate nga bwetaaga okuba nga bukola ki balabirirwa so amawulire agenjagala okutuusako galaga muno Bad Black munange yafuuse artist manager era nga wenjogera amaze dde osayininga abavubuka bano babiri okuli omuvubuka amanyiddwa nga Code One ne Ivan Data era nga yasuubiza agenda kuba bateekamu ssente mpitirivu nnyo nnyo nga bemulaba ebifaananyi byabwe byemateddeko yagenda kuba bateekamu ssente mpitirivu nnyo nnyo okulaba muno atumbula ekitone kyabwe both wano mu Uganda mu Tanzania mu Kenya ate ne mu Africa n'okulaba muno babeera nga ate bavuganyiza ku mutindo gwokulaba muno be baddira omukulu amanyiddwa nga Radio ne Weasel mu bigere era nga oba owulidde nga bayimba oyagala okufunamuko ku kifaananyi kya Radio ne Weasel nga bakava mu Lion Island okitegedde nga bakava ku Upper Arizona nga bakatandikawo Good Life awo yatandikira ebiseera ebyo era abavubuka anyway balungi bayimba bulungi nnyo era nga ngenda kuba tubanoonyaakokko naye nga munnange ensi eri mu kweraliikira kw'amaanyi nnyo bagamba Bad Black sente yazigjeewa esayininga abayimbi b'eggwanga babiri ekyokubiri contract ye ne bano abayimbi eriwa tewali we yagirabyeko ekyokusatu Bad Black ayina obuvumu obunaatambulanga n'abayimbi ogenda nabo ku bivulu okubagobako abawala okubambaza ezo sente anaazijjawa ekyokusatu kye twebuuza tugamba muno Bad Black ono nga ye mumulaba katwebuuzemu Bad Black nga ye mumulaba mu butuufu obuvubuka buno obuto tebugenda kuleetawo ensasa ge mu maka ge mwandeye akateeka akavubuka akato nawe kirowoozeemu kandaba kirowoozeemuko tebireesewo ensasa ge oba tetulabye Bad Black nga yeddiza obuvubuka buno obubiri oba abavubuka bano ababiri oba abasajja bano ababiri okuli Van Data oba Code One ne Van Data okitegeddewo nnyo bigenda balekawa ye bo contract gye babadde nabo eri gye baavudde oba gye badde bali ewa manager waabwe gwe mbadde manyi obulungi ennyo bagenda gisaawa Bad Black anasasula ssente zotasasula jjukirako muno mabega atwala Bad Black ng'akyaddeko yali mu Buganda that wali ku Wakatikiro era ng'ekyali kimu kyazizayo yali omukulu amanyiddwa nga Peter Owori era ng'ono yali agenzeeyo era nga musajja ono baddeko mu music for a long time amanagingako Shina Skies n'amanyagingako ku musajja amanyiddwa nga Alan Tonix ne bitagenda bulungi n'abiva mu kasaazo nga yeesimbyewo saizi eya Busiro South era ng'agenda kubavuganya n'omukulu amanyiddwa nga Peter Sematimba mujjukire muno akakasente yakalya kati akasente ako ke yalya kanamumazisaako okulaba muno apromotinga abaana bano kuba music abadde atandise okuba nga atambula era nga tulaba muno babitusi we batali tulaba Code One ne Van Data nga batukuba omuziki kendewe katulinde tulabe gye binaaba biggwera naye nga bwe yamaze budde basayininga contract akyagisirikidde yagambye akyakola kyamaanyi nnyo okulaba muno ali ne balooya be basobola okulaba muno bamaliriza ebintu bya contract yakusuubiza muno bano abayimbi babiri bagenda okumenyawo Diamond Platnumz n'agamba Kenzo ali mu bibye Diamond Platnumz amulemye okumenyawo kati nze kambaletera abaana abagenda omumenyawo omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz si ekyo kyokka wabula yagambye nti no bano abayimbi ababiri agenda sooka akole nabo kolabo because alina following y'amaanyi nnyo mu nsi yonna so agenda sooka akole nabo kolabo abateeke ku Snapchat abateeke ku Instagram abateeke ku Facebook okitegedde ne ku Twitter gyatamanyi bulungi kuwandiika luzungu Lawrence toseka omukazi tamanyi kuwandiika luzungu lwa ku Twitter ajja kunumba Bad Black
Negoza gwe bagaye muno tatya kabaka. Nolesa ndiza muno Bad Black ajja kunumba sebo bakulimba Bad Black nazo akunumba oli kyali wange nenga twabagaliza bisinga omukulu amanyiddwa nga Van Data ne Code One tubagaliza ebisinga katulaje mugenda okubanga mudda ne Bad Black naye bale komawo mu nsika y'ebyokuyimba katusubire ne Zuwena engeri gye munenda muno byokuyimba byabalima katusubire muno mujja kuddamu mukwatagane kuba Zuwena akoma kuyimba kayimba oh a border I need a time get a border. Anyway, how to come kwa ino story katugende ku story eddako.